Benjamin. Ndi bulungi nnyo. Era nga bondaba ndi fresh. Blessings overloading. Blessings overloading. Yeah. Kulawo kyawunya n'amafuta g'ennyonyi. Esebo. Ennyonyi wazifula bugaali. Ennyonyi ebintu ebyo Mukama era yabikola. Siina ansa ndala nnyo. Leero tuliwa era tuli kuki lunaku lwaleero. Lunaku lwaleero tuli wano Bukoto. Ku venue yaffe ya video shoot. Tulina oluyimba lwaffe lugenda kudropinga in soon. Yeah, so n'omukulu ono ne tiimu nnene nnyo. So mulimu gw'amaanyi nnyo naye mutusazeeko ko ffe naffe katweyanziza. Oluyimba lwe bayita batya? Oluyimba tulise olwaleero. Right. Tulidde musiida mu kupangisa oda simanya gitobye. Omanyi ebintu ebyo tubadde mu mulamu bwe butyo nnyo nga bakunyigirizibwa naye omuntu otuuka ne weekyawa n'ogaa Katonda ono gwempeereza ye bino tabikola so kati nga time yeeno ebyo byonna tuwekyaye Katonda atuyimusizza ate ekyo omanyi okikkiriza bukkiriza akamwa Katonzi kyogera kyobeera. So we speak what we don't want in our lives. So oluyimba luno lunabbi olwaleero obwa boda nzisiibula olwaleero obulumbu busiibula olwaleero embeera gye ndi mungivaamu ate kukkiriza Bayibuli egamba nti oyo asobola okukola ebitasoboka mu maaso g'abantu. So kati gwe bwokkiriza nti kisoboka n'okyogera so kibeera. John Mery yegomwo omusajja gwe byabagamba tuli musajja mwangu obeera n'abantu ab'ebitiibwa ate ombeera mwangu enkwatagano taata watandikadde okubeera n'abantu abawansi onalese otukuye naye hasono kuva dda kuba nti gyabeeremu abantu bamu basinze mulabiro naffe twali naye kuva dda era mwegula abasebo twalina wange tata kabaka wange bwe batuyigirizanga okuyimba tulina bandi gye twalimu eyo nga tutambula emitambula egimu gyagaana naye so gye twasinkagana eyo then of course benji producer musajja mukubi wa bivuga so ne tukwatagana mu mbeera eti ey'omuziki ne tufuka ba Luganda so tugamba okomyo mu Gwanga muganda wange yira kye tukolayo ekino ekiblessing abantu. So oluyimba luno lwa tonight. Industry ya gospel music nabula bakati nsanje zino ina weyeyonge nnyo temusigalidde temuli mabega nnyo nga lubyebayogera mukikoze mutya era mwakikopawa. Si kukikopawa banenze omundozi wange nti Mukama ye mugagga akyasinze kitegeeza agwana ekyasinze n'okusinga kye twalikoze nga tukikolera ensi oba abantu okunyumirwa nti lwaki omuntu abatekamu video ey'amaanyi audio ey'amaanyi mu kukola oluyimba lwa love n'ate olwa Katonda n'atalukola ki so netugaffe tugenda weereza Mukama n'obulamu bwaffe bwonna buli kyetaagisa because affe Mukama atukoledde Mukama atuyimusizza musajja kati ng'ogambye ennyonyi zaafuka bugaali lwaki Mukama mukoledde ekyo tamuwa ekisingako. So kyenooza nti abaana bagoso ensangi zino batekamu kyonna kyonna ekitaagisa because bategedde Katonda kyayinza obakolera. So naffe kugamba nti whatever it takes tulina okikola kulwa Mukama Katonda waffe. Benjamin basically abayimbi ba gospel bamanyikidde nnyo ku bintu ng'ebya charity obuulira ekigambo same time ne mugatako ebikolwa kati oluyimba nduwulidde nnyo nga lwogera ku by'abantu mu mbeera embi tulinawo enteekateeka era enteekateeka nti yesooka lwe luyimba kiti oluyimba okuwulira enjiri it is not charity naye the actions you do ebikolwa byo ebikiisa charity kati awali okwagala wateekeddwa okubawo ebikolwa bw'ogamba nkwagala naye nga tolaga omwagadde otya oba toyagala biba bigambo kati ffe tuwulira enjiri ate n'ebikolwa tetukola ki tetubikola so bw'ogenda nga following page zaffe ojja laba nga we have this projects tukyalira abantu we give back to the community. So random acts of kindness bwekasera bwe bulamu bwaffe. Batumaliriza bugambo ki bwe muyinza okuwa eri abavubuka bannammwe
abagala okuba nga bayingira embeera ey'okuweereza Mukama naye nga bayisa mu musicali. Okay, muvubuka ali eyo bweyagala okuweereza Mukama naye ng'oyagala kuyita mu kuyimba, kintu kino bw'okiyingirira oba oyingiridde ekintu ekizibu naye olina kubeera nga omaliridde, kubanga omusajja ono ayogeddeko ku nze daga tuvudde wala ono mumanyi biki si bigambo naye it is a long journey. Osegeera naye until today oyinza okubeera eyo nga tomanyi Benjamin yaani naye sibadde wano just yesterday. Kitegeera, so kiyingirire and believe in God. Katonda byonna yasobozesa ebiri impossible. Okitegeera, ekirala mugezeeko oku to copy the you know ekiriwo kati. Okitegeera, muleba ate okuddamu otuvumisa abayimbi ba gospel bakola ebintu ebiri substandard basebo ne banyabo mujje ne wa Yesu Katonda ali kilasi ye y'amaanyi nnyo. Okitegedde? So okola video nga kyekyo bichoka kikole n'amaanyi go gona nako benyi kyategezaako kugamba audio twagikoze ku M1 nagikoze ne ba producer abala bangi mikono mingi egiyise mu luyimba. Video mukulu bamuyita Lesson Cure. Musajja oyo abadde take ng'asoma bintu ebyo era kati we naye nakomyewo naye n'agamba katujje tukole ki tukole ebintu kubanga yabadde ankoleranga video eri ate nga twagala ekyakabi ne tugamba omusajja ono akole ki ajje asabule ekintu nga kibeere massive. So